ngazireta na bossa mwami mwami ogamba otya munange nenga wali chikinga tomwenya buzibu ki nkukoze eki yogera nange talk to me. Nawe yogera nange nze mukyala wo baby. Look, Chisom, I'm very sad. Olaba na bossa. Yes. Ndi munyivu. I'm sad. You and my mom. Ndi munyivu gwe ne mama mumazeeko emirembe. Nedda. Big bad thing. Joy. Kikafuwe tuyinza tu okumalako emirembe. Because they give you joy, I go dey nze mukyala wo ndakupakira sanyu birengo oli musanyufu. Okay? I give you peace. Nze ndiwo kuwa mirembe era mirembe. Olaba. If you want me to be happy, take your things and go back to the village. Kwata ebintu byo obiparking mudde mu kyalo. Village with you. If you can do that. Olaba singo osobola okwogezegana ne mama ne mugenda mu kyalo nja kuba musanyufu ate nja kwagala. I tell mama sino ku go village. Ogambye. Yes. We ngamba mama ne tudda mu kyalo ogenda kunjagala kambirowoozeemu. Kudda mu kyalo kwagalwa kudda mu kyalo kwa ekyo kitwala nkiwedde. If you want make I go back village. Kati woba oyagala nzire mu kyalo ne mama. Kati nkoleyayo nange ekintu kimu. What is it? Wulira kyayagala omukolera. Njagala. That's me husband and wife thing. Yatwegala banje. Onkole bye bakola omukyala. Tugire tuberenga tugire kisogge mu lusoggo. You love me, go show me say you love me. Now why? Kubanga ngamye tuwe ngenda mu kyalo ne mama ogenda kunjagala. Kukola basi nga bagenda kati wano we twatandikidde ekitundu ekyasookedde ddala omukulu yamaze ne yeegala banja ne nabbosa. How could you? Kati mukazi wattu n'amubuuza oyinza otya mazima ddala ne weebaka n'ekininkini ekyo kinabbosa. I'm sorry. Baby nsonyiwa. I don't know what butuufu simanyi got into me. oba nabadde ki kirabika bantaddeko eddagala. Oli musiru kale ekituufu tolina makulu okuggyako okulimba kisajja ggwe naawe bebi. Iris really kyamususeeko butuufu ogenda kunsuula eddalu gwe kisajja ggwe era ne mala asigala mwene ennyumba nja kugwa ettalu. Wabulako ekaseera ogambe ennyoko amazima ennyumba gy'olimu yange wekitaba ekyo nja mwegambira bebi naawe ndeka toddamu okunkwatako kisajja ggwe. Musajja mukulu yabadde ayagala nabbosa ne nnyina badde mu kyalo basigaze omukwano ne Iris mbu yakikozerwa kusigaza laavu kwe kwegala banja Iris gundi nabbosa nolowooza tekivuddeemu ebizibu ate mama bamugambe nti muno munnange mama ennyumba gye mungobamu ejjogo lya bba wange katugirabe munnange mbadde nkubbira kubiri munda. I was telling you what is inside. Towakana. Kati no munnange firimu yaffe tugenda kubanga tugitandika bulambalamba katundu kafaako okusatu ejjogo lya bba wange. Naye nga nakugamba nti oba oyagala okulaba parts endala zonna oba ogirabidde ku YouTube oba mbisooka ogirabire ku YouTube nyiga mu kafaananyi ka channel wansi w'erinnya lya firimu awo wennyini ojja kuba otuukira ddala ku source ya channel onyige subscribe. Teweerabira okulikinga tuyina mission yaffe egamba nti likes zenkanenkane ne subsi. Kategedde munnange yeetaaga okukolera website nkutegeeza egyo gye gimu ku mirimu gyange ate gye nkola. Okukolera website oba app ebyo bye tukola ku 0787433334 enamba yange noonyaako sina kindi kakasa nti no oweereza message oba whatsappinga manager oba engineer Charles ku namba eri awo kwansi ku screen yo. Orumva tugenda kubanga tugitandika nga ku screen yo baba besties banga abenjawulo atabo bakisuusiza sebukati ne ka mobile money kakola please mogere ogula amazzi ga JoshK tewaba buzibu yo musanvu leeta manya gange katugitandike aya bas. I'll just kati film jetandisa katundu kano kakuteereddwamu ensimbi banaffe abatana construction finance bino bye twalabye mu kitundu ekyokubiri oba bye twasembyeyo okulaba naye nga abatana construction finance mwana tubakuwola ensimbi nomaliza ekizimbe ekyo wekiba kyadduuka nobasasula oluvannyuma okategedde munange balina ennyumba ze batunda mu bifo ebyenjawulo eziwedde ate era balina n'amataka mu bifo ebyenjawulo. Tana construction finance bakonectinga ne ku kampani ezo ezikola ebyokuzimbisibwa n'ofuna akasawo ka seminti kulayisi nnyo oba ebizimbisibwa byonna beekwate enamba z'amasimu ku screen yo
Mabegaawo kati munnange People try to make me feel wano twakomenga mukazi wattu very rookie. eri ewaka bamugobye naye ng'ate ne Ruki amugamba nze ebizibu byonkoyo biwuliriza kubanga munnange gu buli kye ŋŋamba tokitwala nga kikulu bano bo kati be bali mu maka n'amaka ga mwana muwala oli ate gwe bagobaganya naye jasitula kuba nti bo tebannayagala kwasanguza byama bali mu kulya banyumirwa omwami nga takomawo ng'akomawo. How are you? Mama oli otya? Ndi bulungi. Sit down. Why? Tuwulira Let's wano. go up and freshen. Mama kansooke ngende naabeko. Nedda. We'll go and get him food. Gwe genda omuleetere emmere. It's good to eat it when it's hot. Why? Emmere nenyuma kulya nga ekyayo kyatuula. Sit down. Tuula gwe tulye. Omukulu How was your day? olunaku lubadde lutya? You look like you're happy. Mama lubadde lulungi naye naawe nkulaba oli musanyufu. Nyinza obutasanyuka nga nine nabbosa. No, I don't have a daughter. Nga okimanyi siina mwana wa buwala ate siina mikwano. Nabbosa yoyo kikazi kyattu. Kati maama kino kyakola n'agamba ayagala kusasula mwana muwala ono ebirungi byamukoledde n'okumubeererawo kwamubeereddewo mu kyalo. N'ayagala amuwe mutabani we ate era yamuwasiza. Ye maama alaba omukazi atuukiridde naye omulenzi olowooza byaliko. Ye omulenzi ayagala munnakibuga Iris naye bambi tebinnaggwe jjogo lya bba wange. Waayi oba osaavinga semberera omwami awulira akawoowooko nga bw'awulira akawoowo k'emmere si kyekikyo ba besties muleke okusaavinga ng'osaavingidde eri bw'oba omanyi onaaba owunya bulungi please lwaki tonsaavingira kumpi obuzibu kunnemesa ate onzijeko appetite ng'owunya bulala lindako Oh, this tastes good. emmere ng'ewooma bulala eno mama gwagiteeseteese mukazi wo yagifumbye. Wow. Yafumba. She's a very good cook. Why nabbosa omanyi okufumba? Nze bwentyo. That's nice. No only food. Ate nolowooza mulungi eka mu kufumba mmere. Wali wansi mulaba edduka. Kati webuuza maama yeye. I saw myself, I take sweet to that place sweet. Olaba onusu. Kyamugamba olaba supu ono akuwoomedde bw'atali ku sowaani kati ate nina supu omulala ali ekyannamukaaka wonaamulyako tojja kuddamu kwoya ogiri oba emmere gyali mu kulya kati beekubira akatale omulenzi alina okukkiriza naye nga bambi sasera mukazi wattu oli nannyini maka gano gwe basanze mu laavu ye ali obulungi bali ku ka TV oli yanobye kati ate omukulu tafuddeeyo esuuliddeyo gwa naggamba kale tannamanya bigenda mu maaso naye singa akimanyi oba kyekinaabaawo owaayi kiri mu ssuku olaba olukazi lumalaya lwobeera nalwo wano omanyi ekibaddewo gwe maama naawe Mama, forget that. Mama, ebyonaku byerabire. You know, like as all of us just did. Olaba kati olaba. Just dey watch TV. Nge tuli wano tuli basanyufu katulabe TV. Talk. Scatter everything. Wona atandika omwogerako obubi omukazi buli kimu kijja kwonooneka. And the waiting. Anze njagala amanye kyatu. Mama nedda. Mama, leave am. Mama oyo muleke. Please byayise bitwale nti byayise. Na wetin dey happen. Mama ayagala kuloopa. Ono yamanyi kasita bamuloopera oli omwami tasigala mu mood luba lutalo mama ebyayise bireke ekaggwe kale singa bannaye maama olugambo lumusiiwa kale nkitegedde maama tuva ku bintu kati baba bali wano waayi wuyo atuse bebi ayalagawo oyo mama bajja mwogeza Oluganda takoomaka Nigeria naye lwagadde owulirako oluwekanga Oluganda takoomaka Josh lwaki teweesonyiwa olulimi lw'abantu waayi seba oli wano I've been out all day and sibaddeewo olunaku lulamba you're not even bothered. Tofuddeeyo nakunoonyaako Babe, I knew where you were. Babe, mbadde manyi gy'oli mbadde manyi oli wa mukwano gwo I'm actually just coming back. It's not ate nekya mbadde naakakomawo obukomi came down. maze okunaabako nenkoma wano naakadda kati abula gwe atugende musenge wa talina jalaga nkugambye talina jalaga maama naawe maama baleke bagende maama muleke agende bibye bannange naawe
Kati mama abadde tataddeewo ekijinji bambukawa. Do you want to beat me? Oyagala kunkuba. Ontunuulira oyagala kunkuba. No. Are you eyeing me? Gwe onteeka. Bannange. Mama olaba. See, na competition be this. Olaba eno competition. And me are ready to win her. Nze ngenda giwangula. I go put on it. Tukwate mpola. Omutima gwengu kwate sewano ku mutima ogwange. Tajja kuddamu kumwagala. Ate oyo nkakasa. She did deceive herself. Apoziko yerimbe. Finish the good dump. Naye bajja musulawo mangu ddala. Scare your senses. Olina amagezi. Olaba mama. Tanayingiramuko. Ninamala yingize olusogo naluyingize mu mbwa bwati. Tajja kuddamuko. Nabbosa ye yeemanyi. Which both of them? Tino omukulu ekimuwalana kiri ekintu kimu. Oba ekimuwalanya ekitamulabyawo omukulu tanayingira kutannasoggako olusogo wasoggwa. Ne walusoggerawo olusoga wasoggwa. Yeyemanyi. Help or feel that you are a gold digger who is out to rip. Kati ate okudda mu kisenge omukazi teyeevaamu n'amulangira. What did you just say to me? Baby ogambye eki? Di oli kikuuzi. Kyengambye. You think I don't know that you planned all of this? Olowooza simanyi nti no wabipulaninga bino gwe ne maama wo. A wife, you only Oleete ne mukazi wo mungobe mu nnyumba yange. into becoming the second option. Oli kikuuzi. Baby naawerekera. Hurting me with this one. Mutuufu onnumya ebigambo by'oyogera. Nkulumya. Blame myself. Nze nenenya. Myself for letting you deceive. Mutuufu nejjusa lwaki nakukkiriza onnimbe gwe kisajja gwe. Baby naawe. Stop, please. Lekera awo nnumya. Okay, we had plans. Mutuufu twalina ewa pulaani ki? No we. Kati tebikyakola. Nothing but a deceiver. Mutuufu toyina makulu okujjako okubeera ng'oli mulimba bulimba. Called me a gold digger. Bebe nompita omukuuzi. Ye ekyo ky'oli. Baby. I am not with you because of your money. Mutuufu si naawe ku lwa ssente zo. Of you. Ekyo naawe okimanyi nkwagala. I even knew about your finance. Okuva gye twatandikira naawe nali sifa ku bya ssente ne kati siri ku ssente zalina vyaza person. Just go. Legenda. Get out. Genda fuluma. Just get out. Bambi fuluma genda. Babe. Just go. Amugobye. Go. Oluvannyuma lw'okumulangira nti nno ssebo mukuuzi talina laavu ye wabula ate abakazi kino kankubbireko mukwano. We bukyanga ku makya n'ofuna ssente nga gwayina ssente okusinga bbaawo oba omwagalwawo ekigambo ky'otafulumyanga mu kamwako kwe kulengeza omusajja ng'omulangira ssente zo. Kano nkubbirako bubbizi obusuubu bukwambala osobola okukikola naye tolangira ng'omusajja essente zo olw'okuba ng'omusinga omuliisa omukola ki. Just yaniriza mukwano gwe kubanga nkubuulira ekyo kisajjula embeera teri musajja afuna mirembe na mukazi amulangira. Actually omuntu yenna alangira omusajja ekyo kituliira ddala. Oba oyina make up boy nze nkulekawo tonyumiza. Sha mama. I need you and Chisom too. Butufu mama njagala gwe ne Chisom mugende mu kyalo. Yes, I've accepted that she's my wife. Nzikiriza nti mukazi wange. So I've accepted. Wamumpasiza era mukkiriza. I need to sort things out here once I. Ne nina bye njagala okusooka okusorting out wano. Since you have accepted us. Kasita omukkiriza nti mukazi wo kati lwaki oba oyo yagala tugende mu kyalo? Well, I need to sort things out. Mama nina bye njagala okusooka osortinga. That if you guys have gone. Olaba mwe mugenda kijja kunyanguyira ennyo. Oli mulwadde. Ate omukazi w'ogwo wawasa gw'oba otwala. Mama waliwo embeera endala wano. Butuufu waliwo embeera esobola okuŋŋaana okulekulira Iris amangu bwe gatyo yankizo. Butuufu mama si kyangu nnyo nga bw'olowooza nti busobola okukya ku makya ne mulekawo. Butuufu nsaba musooke mugende mu kyalo n'ekisumu nabbosa njja mukima oluvannyuma kasita nzikiriza nti mukazi wange. Olaba kiri mu lusuku. Mwana mulenzi ono bamuyita kyamulusuku. Kyamulusuku alabika maama olubuto yalufunira mu lusuku tombuuza batya. N'amannya gaba n'ensonga. Kyosuku mu Luganda kyamulusuku. Eyo dictionary ya vidye JoshK4NigerianMovies. Mama yabigaana. Did you get this bad? Butuufu yeebuuza empisa omwana gy'azijje. Everything is so scattered. Buli kimu kisaasaanye ayogera bwogezi takyalina kawoowo mu kamwa. Listen me and Chisom. Owayo oyinza ojjawo embavu ezindagira nze ne Chisom sebo tugende mu kyalo.
Otya. Abana b'oku kibuga bano bakwonoonye empisa. Mwana wange tolinga bwe olina okubeera. What happened to you? Kati maama tamanyi kizibu mwana mulenzi ono kyayitamu kuba kyekituufu tebamanyi nti ennyumba eno gye balimu amatiribona ya mwana muwala Iris ate gwe baagala okugoba. Ejjogo lya bba wange nga kwotadde ne NAZAALA efirimu gye tulaba. Kati omukulu aba ali wano nga zireeta nabbosa mwami mwami ogamba otya munange naye nga waali kyekinga tomwenya buzibu ki nkukoze ekiyogera nange Talk to me. Nawe yogera nange nze mukyala wo baby. Look, Chisom, I'm very sad. Olaba nabbosa. Yes. Ndi munyivu. I'm sad. You and my mom. Ndi munyivu gwe ne mama mumazeeko emirembe. Nedda. Big bad thing. Joy. Kikafuuwe tuyinza tutya okumalako emirembe. Because they give you joy. I go the nze mukyala wo ndakupakira sanyu obeere ng'oli musanyufu. Okay? I give you peace. Nze ndiwo kuwa mirembe era mirembe. Olaba. If you want me to be happy, oba oyagala mbe musanyufu, take your things and go back to the village. Kwata ebintu byo obipakinge mudde mu kyalo. Village with you. If you can do that. Olaba singa osobola okwogezegana ne mama ne mugenda mu kyalo, nja kuba musanyufu ate nja kwagala. I tell mama sino ku go village. Ogambye. Yes. We ngamba mama ne tudda mu kyalo ogenda kunjagala kambirowoozeemu. Kudda mu kyalo kwagalwa kudda mu kyalo kwa ekyo kitwala nkiwedde. If you want make I go back village. Kati oba oyagala nzire mu kyalo ne mama. Kati nkoleyayo nange ekintu kimu. What is it? Wulira kyayagala omukolera. Njagala. That's me husband and wife thing. Twegala banje. Onkole bye bakola omukyala. Tugire tubere nga tugire kisogge mu lusoggo. You love me, go show me say you love me. Now why? Kubanga ongamye tuwe ngenda mu kyalo ne mama ogenda kunjagala. Kukola basi nga bagenda. Kati wano we twatandikidde ekitundu ekyasookedde ddala. Omukulu yamaze ne yeegala banja ne nabbosa. How could you? Kati mukazi wattu n'amubuuza oyinza otya? Mazima ddene weebaka n'ekininkini ekyo kinabbosa. I'm sorry. Baby nsonyiwa. I don't know what butuufu simanyi got into me. oba nabadde ki kirabika bantaddeko eddagala. Oli musiru. Kale ekituufu tolina makulu okuggyako okulimba kisajja ggwe. Naawe baby. Iris. Really? Kyamususeeko. Butuufu ogenda kunsuula eddalu gwe kisajja ggwe. Era ne mala asigala mwene ennyumba. Nja kugwa ettalu. It's high time. Wabulako ekaseera. Hold your mother. Ogambe nnyoko amazima ti ennyumba gy'olimu yange wekitaba ekyo nja mwegambira babi naawe ndeka toddamu okunkwatako kisajja ggwe. Musajja mukulu yabadde ayagala nabbosa ne nnyina badde mu kyalo basigaze omukwano ne Iris mbu yakikozerwa kusigaza laavu kwe kwegala banja Iris gundi nabbosa n'olowooza tekivuddeemu ebizibu ate mama bamugambe nti muno munnange mama ennyumba gye mungobamu ejjogo lya bba wange katugirabe. Mukazi wattu bambi talina buddukiro okujjako okujja eri mukwano gwe. Ne mutuufu yeebuuza lwaki nze atalina kisanyu mu mukwano. Lwaki? Everyone is getting married. Mutuufu abakazi abalala bafumbirwa ng'oggyeko naiba woni. Naye Wait now and then. nze atalina bufumbo. Luki. Please. Bambi. Tell me the truth. Luki nyamba kunombuulira amazima. Ndi mubi. Luki. Beautiful. Siri mulungi. Beautiful. Gundi uli mulungi. Obadde ki? Kati wemba omulungi. Nga sirina bijjo. Wicked. Nina empisa embi. Kiki abasajja njogera bubi mbogola mbayisa bubi. Nedda. Kati lwaki? Why can't I fit? Lwaki sizuula muntu anjagala? To love me. Ampaane ng'abakazi abalala bwe babawaana. Lwaki nze? Do I always Ogambye ndi mulungi n'empisa nina ennungi. Lwaki nze afuna omukwano ate omukwano ne bampisa mu buyisa amaaso? Lwaki abasajja banjoga? Lwaki? Kyamulusu kwampisaamu bw'ati amaaso.
mukwano gwe naye kyamusukkako kuba ebizibu mukwano gwe byayina tasobola kubyebera ono mulimu abantu ng'akatwe akatweke nga tekasobola kugumira musajja ayenze yadde eddakiika emu babesiti mbalaba akatwe kannakirya Mariamu kagumira obwenzi bwa mukoddomi wange tekasobola kati ono munange yamugumya namugamba munayebeera mugumu ojja funa omusajja akuyagala omusajja n'akutendereza omusajja n'akusuusuuta ebyo byamaama bye baagala bamaama baagala ebyo oli mulungi munange beera mugumu omukazi omukulu akaaba ng'omwana omuto nagamba ekimegga omuntu omukulu okukaaba aba love please love ono ye byamususseeko byamutabudde naye nga nkujjukiza nti Light Schools Bulenga ly'essomero gy'olina okutwala omwana wo munnange oteeka omwana wo ku Light Bulenga tojja kwejjusa kubanga ojja kuba ofunye ebintu 5 mu kimu bye biriwa byo ekisooka basomesa okusomesa kuno okwa bulijjo ate bulungi ddala first grades ezikwatirira ku Light Bulenga third grade kiba kivumo na kikolimu ekibyakoze obubi ennyo ndowooza afuna ka first BA ka super big grade abatakoze oyo aba akoze bubi ku Light Bulenga ekira basomesa emisomo gy'omumikono omwana n'atula n'edyayita ebyo 2 bayigiriza empisa 3 basomesa eddiini 4 ate ng'onagamba nti no n'ekyokutaano tonnakirabanga ebitone basiba babitumbula please ku Light Schools Bulenga bali opposite Neke FC kikube kikkirira awo ku kyenankuwadde just nga akavaako ebusega Light Schools Bulenga twalayo omwana wo bagamba nti only the best is good enough nange ntumirako abaana bali ku Light Bulenga mwenna General Team Drama Actors abaana bange abo mbeera ne mbatendeka katemba n'okuzannya firimu byonna ku Light Bulenga mpola mpola leeta omwana wo kiggwe with me boy VJ JoshK kati omukulu yabirowooza nga tabimala n'ekituufu alina okubaako ne kyakola bano bave mu maka gano akomyewo Iris ne Iris nga amwetondedde nnyo amumenye emitima emirundi mingi kati ono ng'ajja Kisumu I've fulfilled my own nabbosa nakukoze nga we wabadde oyagala twekyose kati munnange kekadde otwale maama mukya teriiyo Kisumu talina gy'alaga okuggyako ng'ali lubuto buli obukwakulizo bwa maama ngambye Kisumu tolina gy'omutwala nabbosa tagenda kudda mu kyalo nga tali lubuto abagamba ebintu byammwe bino mugire mwegala banje mwekyokke bikwatagane mu mpa omwana omuzzukulu oli wano owoza mbw agenda alagawa ne maama omwami omusitresinga nnyo ajja kunyiiga kati wuuyo mbadde nfumbye emmere tannagirya oli mulwadde ajja kulya njogere naye se bw'atambula butambuzi mugamba wulirize tampuliriza nze nnyina As for your food, he will eat it. Emmere ye ajja girya. Likes your food. So nkimanya ayagala emmere yo ekyo naawe okimanya ajja girya. Oli mutabani wange. Kyogamba n'agirya. Ajja girya. Have any choice? Yes, ate alina ekirala ekyokukola. Nze ndi nnyina mumanyi. Kale bambi kansubire wanaakomawo anaalya. Kikazi kyattu nno bambi. Get her pregnant, is it hard? Maama agamba mugamba akuwa olubuto akitwange ekizibuko kino si kizibu just ayingira agire asamule process bagimanyi ekikazi ekirungi kino gweddawo bwoti bending nze ndaba omwana kyasubwa please kati ono ng'ajja wali wamu Iris gy'asobola okuddukira ewa mukwano gwe wabula ate ono ye nonsense tomunyumiza ebyo. Yeah, like I said, nga wengambye simanyi kye nabadde nkola. I didn't know what I was doing. Kale simanyi kye nabadde nkola. Leero gwe Come back. Wabula ddayo mu nnyumba ogambe nnyoko ne mukazi wo bafulume ennyumba yange kati atabuse kati abanja bibye tuvudde mu bino mbu omwami simanyi mukwatire simanyi taswala gwe tonjasamira. Don't baby me. Nkoli tombebi sana. The house and take your kugambe genda mu nnyumba ojeyo ebintu byo n'ennyoko oba parking badde mu kyalo. You're not going to like what will happen. Wabula singa ne jire togenda kwagala kye ngenda kukola.
Ngule ekitufu muntuuse mundi wano mbulago. I'll not push out. Wabula nze sigenda kuleekaana. Bit sense into this your friend. Wabula nja kubaako kyenkola okuteeka amagezi mu katwe Your mother and that village swine in that house of my friend's house. Oli nno si mukyala we bamumanyi nga village swine. Imagine as if it doesn't. Musujja gwa mpunu. Akwate omusujja gw'empunu nennyina abajje mu nnyumba. Kubanga mbusi ono mukwano gw'oli ayinza okumukola ekirala. Tebajja kwagala ate kino abatuukako. Nabbosa ye yatuuka wano olaba alinga ali mu ggulu. Muntu akeera ku makya teri kulima onaaba kagere kunywa ku kajjuisi. Mama, I did very. Kati maama agamba ye musanyufu okubanga kikazi kino kisanyufu bambi. See, olaba maama. I promise you see, I will make your son. Nga we nakusuubiza. I will make a very. Ngenda kufuula mutabani wo musanyufu. Ngenda muwe essanyu. Ko maama nkwesiga. I will pray to God. Make he give you long life. Olaba maama. Ngenda kusaba Katonda kuwa obulamu obuwanvu osokolere ku bazzukulu bo. I want you to do it. Stuff. Chovola njagala nkikole mangu. Nze wakiri ngenda okuva wano nga oli tumbu. Mama kankulete naawe ledda to papa tukyanyumya ogenda leeta biki. I won't make you chop am. No mama. When you go village, when they see you. Nze njagala nkutegekere nkuko onaaba otuuse ekiseera eky'okugenda mu kyalo genda ng'onyira bamanye nti ovaa mutabani wo mu kibuga. No, wait. Olaba mama. Tukole bwe kati. Kano. Bwe tutyo. Abikopi eno. Kati mu kyalo temusobola koona magiraasi mukoona ebikopo bya pilasitiiki. Bikoleyo sawundi ya. Kati omukulu abaali wano emmotoka teyamufaako mu kkubo. Walino waliwo ennyumba ezipangisibwa oba nazo zitwalibwa battana. Kumbe abaali wano waliwo omuyayi yamugwira n'amubba essasi. Kyamu lusuku. Where could Toshuku be? Mama abaali eno abuuze mutabani aliwa bbanga liisolo takomawo. Kumbe kyamu lusuku akubiddwa essasi. Mama akuba ku ssimu naye ng'ono taliiwo. Wali mu kifaananyi naye taliiwo mu byaddala. Oluganda nno. Nagamba bano bajja kwogera Oluganda bano. Nziremu mukubire. Ayinza atya. Mama addamu okuba essimu naye nga kyamu lusuku takwata ssimu. Mama. That I have been calling to Okimanyi refuse to pick Kyusuku mukubira essimu talikwata. Nagambye to pick it. Kyusuku mu Nigeria mu Luganda ekyamu lusuku. Has told my son. Mu dictionary ya JoshK. Kati mama yeebuuza. Like that. Omutabani ayinza atya okumuyisaamu amaaso. Maybe. Mama nedda akuwa ekitiibwa. Or maybe in phone they on silent. If not. Oba ng'essimu ye eri mu silent. Nze mumanyi ku kiribwa kyakwata tasobola kubeera ng'ate takwata. You see that guy. Negwe olaba okimanyi n'omwana alabika amwonoonye. Omwana ono ow'omu kibuga amwonoonye. It again. Kanziremu mukubire gumwambuulire. Singa abeeya temutugondekeza mugamba sorry ono gw'okubidde essaawa zino. Wenjogerera akubiddwa essasi n'omanya buzibu kuloopa ate bye tutaagala muloope. Sorry JoshK gw'okubidde ali mu kwegalabanja. N'olwekyo baweemu essaawa 6 kuba yaakatandika ate muzibu nnyo. I feel bad. Mbutuufu mpulira bubi. You know. Kubanga. The way I spoke to him. Engeri gye nayogedde naye. Bambi kikazi kyattu kikyalina laavu. Ey'omusajja. Mukwano gwe yagamba ono omwana bamufuuyira mmindi mu matu. You. Ate naawe. We're talking to him. Mbutuufu engeri gye wayogedde naye. Yelling at him. Wabadde omuwogganira omutunuulira bubi omupimaapima. Kimunyiiza. Are you serious right now? Gwe gundi oli serious kati oba? Are you really serious right now? Oli serious oba nedda ntegeeza? I don't like to interfere. Ono nakazigo. Anything concerning relationship you will never. Awuli abikooye ebyabano kimu bibiri. Y'omuntu ate tukole bwe kiti. I didn't say you. Ate mbuti
I am just saying that the way you went about. Nosigambye nti no tuli mu lutalo ziza musango just omuboggoledde bambi kisajja kyattu ate nange engeri gye njogeddemu kirabika kinyiize. Talk to him calmly. See, wandibadde oyogera naye kale nze obusungu bunyambadde nnyo gwe wandibadde oyogera naye mu bulungi bambi. I'm so sure he's going to be very, very confused. Bambi agenda kubeera confused musajja wattu. Okay, so what did I do wrong now? Gwe kiki kye nakoze obubi awo kati mbulira. Kiki kye nakoze? Okuyamba gwe. Please, I beg. Nedda. Nedda. Kati kale tubireke kamukubira. Mukazi wattu alina laavu y'omulenzi. Banange kino kye tuyita true love. Ate kati kambabireko ekintu kimu. Oyinza okubeera awo n'olowooza mbu maawe omuntu wakola kino simanyi nga mukyawa oyo nga muta abasajja bangi sinakindi abakazi bangi. Mukwano waliwo kiri ekibeera munda mu mutima gwo. Ate nze ekyo kyesigala ngamba abantu nti nno towulirizanga busungu kye bugamba na mikwano gyo kye bugamba. Wuliriza omutima gwo. Fine gundi anyiizizza but do I still love him? Obanga owulira ekikulumiriza nti okikoze manya nti waliwo omukwano. So fight okutereeza omukwano okusinga ate okudda mu mbumbumbu ate musaanyeewo laafu. Obudde bwaziba nabbosi ali ku TV maama otulo tumubuze omulenzi tannakomawo kumbe kya mu lusuku yafunyedde essasi kati maama ng'afuna essimu. Wuliriza nnyo wano. Hello? I'm Toshko's. Nze mama wa kya mu lusuku. Ogambye ki? Hospital. Mu ddwaliro. What happened to him? Kiki ekimutuuseeko? Banange maama mawulire yafuna si malungi. Mama kiki? I'm coming. Nzija kati nzija. If I look at tannamanya no naddwaliro kina. Mama kiki ekituuse mba? What did to my husband? Kiki ekituuse ku bba wange? somebody called me said nurse. Bankubidde. Toshko is in the ali mu ddwaliro. He has Ate bullet wound. alina ekiwundu ky'essasi. Ekiki? Chizo. Yayitirawo Yesu Kristo. Bag, let us go. Mama. Tugende leeta baga. Tugende kati. So let's go. Tugende. Oba baga. Naye baga. My bag. Baga. Ensawo. Akaseera. Ate bamama mwe abakitegeera ku baana. Bambi kya mu lusuku ate tebyali birungi. Ne mukazi wattu yakuba essimu. Yasembyeyo okumanya nga bamuboggoledde musajja wattu. Yasembyeyo okumanya nga kya mu lusuku ayinza okuba ng'essaawa zino munyiivu. Takwata ssimu kati yalowooza mbu kya mu lusuku anyiize bunyiizi. Yafiira ku ssimu n'afiira ku ssimu. Era singa airtime bali bamutema ng'essimu tebannagikwata singa yakakozesa emitwalo 10. Okubira takwata ssimu ate nagambye twamuboggoledde kati ndowooza anyiize oli musiru. Negwe oli oke bakufuuyira mindi. Gwe ndi oke naawe. Nze kati kaŋŋende ewaka ndabe ekiriyo. Wabula genda naye kyonna ekikutuukako gwamanyi toddamu okumpita toddamu okunyingiza mu bizibu byo. N'agenda alabe kiki ekiri ewaka. Atolooza babbesiti tebagambye nti Josh kagira kakomako wano. Nagambye ya butundu buna. Kati akatundu akokuna tugenda kubanga tukalaba wano wennyini ku channel eno. Agirabidde ku YouTube nkugamba nyiga bunyizi mukaniafanyika channel. Akaniafanyika channel. Onyiga mukaniafanyika channel. Ojja kubeera nga atoziraba zonna tulabe biki ebyaddako era biggwerawa. Ejjogo lya bba wange bakwotadde NAZAALA olwa mukazi we ow'omukyalo. Ye firimu gye tulaba katundu akokuna ati katukoolekere naye nga naggamba gwe ayagala okolera website oba app gye gimu ku mirimu gyange gye nkola outside okuvijjeyinga. Babesitizi mbagala nnyo ebitenkanika. Namba z'amasimu ku screen zeekwate jangu mu WhatsApp ku inbox peza ka message ngontereddeko erinnya lyo wamu n'egyobeera oŋŋambe nti nno EJJOOGO nange njagala kujoininga group updates ojja kuba ozifuna direct wali eri ku status ne mu WhatsApp groups zaffe so nga ate babesiti abatandise enkola eno ey'okubeera nga mumpeereza ku mazzi ku mobile money ndi mulaavu nammwe ebyekintu ekikulu kati mbabuulira. Atayagala mobile money active. You have received amazzi from Best Gundi. Ate mwengenda batumira mu silence. Me boy VJ JoshK.